nga bwe buti naye kye tulina okukola kwongera kusaba kyonna Mukama gye yamuteeka omwoyo gwabeere ng'agulamuzaaki ng'agulamuza kisa byonna bye twandyagadde okukola tetukyayinza bikola kubanga yakola ki yatuvaako naye ng'olunaku nga luno twasalawo nti bwe tunajjanga wakiri bakwita okuganzika tujja kubeeranga nga tuganzika ekimuli ku malaalo ge okwebaza eri mwenna bambi abakozi abaaliko abakozi n'essawa yakakati abakyali abakozi ba ABS TV mwebale kwagala ABS TV mwebale kwagala abasumba baffe weewaawo muyakola ki yatuvaako era nga yensonga ey'olunaku olwaleero sigenda kwogera bingi nnyo naye tugenda kuganzika ekimuli kyaffe nga abakozi aba ABS TV nga tugamba kimu rest in peace Pastor Iga Augustine Alizayo tukiddemu neera rest in peace Pastor Iga Augustine Alizayo. kale nga tumaze okukikola tetujja kulekerawo okusaba nga buli omu okutamya omutwe gwo Shakira gwe bw'otuwa essaala ng'abantu abakuŋŋaanidde wano ate n'oyo eyali omwagalwa waffe gwe tuganziseeko ekimuli nti omwoyo gwe Mukama abeere nga mulamuza sa nate era Mukama tukwebaza okutukuŋŋaanya wano nga tukyali balamu tukwebaza olw'obulamu bwa muzeeyi waffe olw'obulamu bwa Pastor Iga byonna bye wamukozesa mu nsi okutuuka akaseera ge yatujabulira tukwebaza olw'omulanga gw'okyaleseewo ku bibala by'okyaleseewo ebibye ebyabala okuva eriye tukwebaza okubanga Pastor Iga yali muti okubala ebibala era ebikyatambula ate bibaze ebibala ebirala tukwebaza naffe tukusaba naffe abali wano otusimbe otubaze tufuuke omuti at least ng'ogwa Pastor Iga naffe tubale ebibala kuba twava mu ye naffe abantu baveeko mu ffe era batwenyumirizeemu tukwebaza ku lw'olunaku luno okubanga tusobola okujjukira Pastor Iga abizaayo olw'emirimu gye yakola ku lw'okwagala kwe yalina eri ensi ku lw'omugaso gwe yalina eri abantu abasinga era nga tukusaba omwoyo gwe yonna gye guli ogulamuza ekisa ebyamusobako byamusobako naye n'ebirungi yabikola ebirungi bimubalire ebibyo bisangule mu maaso ge okwagala kwe yalina obwomulaga mu ggulu malayika ye egire malayika ze zonna ezaali zimutambulirako zisobole okusigala nga zikola eri mu livayivo n'erimuhaba abantu byagasa byonna mbikusaba omwana we Yesu Kristo Mukama waffe amina kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje byagala bukolere mu nsi byagala mu ggulu otume yaffe ya lunaku sonyiwa ebirina byaffe tolesasula katono totwala mukemebwa naye tulokole mu ggulu kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina emirembe gibeere eri muzeeyi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire ate byetere emirembe. mwebale nnyo mwebalire ddala bakozi bannaffe bakozi bannange ku lw'omutima ogwo era twongera okubasaba nti gweyongere mu maaso ne mu maaso ne mu maaso tetuddiriza olunaku luno olwa 26 omwezi ogw'ekkumi tetulusuuliriranga abatusapootinze mu byensawo tubebaziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kugamba ono oba ono naye nga kakande big up thank you so much kulwekyo kyonna kyosobodde okukola ate olunaku olwaleero netusobola okuba nga tukuŋŋaanidde wamu ng'aba ABS TV n'abalala bangi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nga tuva mu kifo kino twogere ekigambo kimu rest in peace
Pasaiga Augustine Alizayo. N'eddoboozi erisembayo. Rest in peace, Pasaiga Augustine Alizayo. I'm not seeing it. One future. When will you get it? Ministers, I want you to remove the chairs. You can help me. That is the anointing we are going to take. You was in the spirit of shame to one day. Whenever you are passing by the region of Mugabachikoma, whatever to tell you today is here. Don't get up there and swallow. You will not go back with that shame. Don't get up there and swallow. You will not go back with that shame. Don't get up there and go back with that. You will not go back with the familiar. Why not? You know, you are going to go for me. I will not go watch you just see. I will see the shower. What is not the time of moving out? Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo, era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.